toyo obutambi bungi nnyo bwe sitasobola kumalayo. Ng'essaawa eno akali mu kubeera nga trending nga ketuliko ke ka mwana muwala omusiraamu Hajara, tukiraba omwamulaba nga okitegeera. Sandra Nax mwamulaba, Sharon Lips mwamulaba, Lala mwamulaba, Kajjami mwamulaba. Obutambi bungi sisobola kumalayo n'obulala bujja mu maaso. Naye wano jjukira wookola ki? Buli kimu wookisanga. Era kyova olaba nkugamba nti subscribinga otosubscribinganga, likinga video, commentinganga tweyongere mu maaso. Nsimbudde. Kakati obutambi bwe tubadde nga tubulaba era nga weetunuulira n'otunuulira omukira gwo n'olaba guli gutya, n'otunuulira emmanayo n'olaba eri etya. Mulimu abalina amazzi, mulimu abadde balina amazzi, mulimu abadde bavaayo ebintu by'ogamba nti bifaanana bulala. Kakati gwe ng'omuntu weekyekinga, kubanga ebintu ebimu ebiva mu bantu abo naddala by'olaba ebiringa ng'amata, ebimu bibeera birwadde. Naye nga oluusi oyinza okubeera n'ekirwadde ekyo nga kikumazeeko ebbanga, oza siira feelings oba okitegeera. Owoza nkubakamu n'engweri naye ng'olina ekirwadde kikumazeeko ebbanga nga bw'okiwulira. Nga gwe ogamba kiraka tewali buzibu bwonna bwonna na mubiri gwange, so twekyekinga emibiri gyaffe. Abakyala okwesitiiminga kikulu. Okunywa amazzi agabuguma eri sayidi y'omusajja n'omukyala kiyambako. Wano we wajjidde ddala obuzibu. Bane tugendeko okukoma malwaliro twekebeze ku birwadde bino ebya infection. Wateri kintu kireetera kubeera ng'omusajja abulwa amaanyi nga infection. Oba okitegeera. Kubanga oyinza okubeera nga tobadde bw'otyo, obadde ofunctioninga bulungi. N'olaba ng'amaanyi galina engeri gye gakendeddemu, toyenda nti ogenda eno oba ogenda eri, so twenoonye ng'abafumbo. Singa omu ku mmwe agenda neyeekebeza ne bamugamba nti nalina infection, tandikireewo okubeera nga mukola ki? Nga mwejjanjaba. Ate okwejjanjaba kuno kw'abantu bameka? 2. Kati gwe omusajja bw'onoogaana okubeera nga okola ki? Nga mwejjanjaba mwenna. Then kitegeeza omu mwejjanjaba muba nga abatejjanjabye. Kubanga jjukira mwegatta. Oba okiraba ekyo? So, olabira nti omukazi omuyingira munda n'akugamba nga sikuwulira. Banaawe omukazi bw'akugamba ekintu bwe kityo kikusuula, kikumalamu amaanyi. So twenoonye. Bino ebyera byonna tujja bikozesa, mulondo ojja gulya, ebyera byonna naye omunaabaamu akawuka munda kaba kakusensera, kaba kakusensera mpola. Okitegeera. Mutuufu kyongera okubeera nga kikuleetera okubeera nga tolina maanyi, nga matono. Ogenda kukubayo kamu kagwe. Naye ng'ate obadde ozina paka lasiti, paka oli bw'akugamba nti nkooye. Tukitegeeza wabeerawo ekikyamu. Oyinza okwebuuza n'ogamba kojja naye nze infection njijjawa nga ndi muyonjo. Toilet ngigendamu nze n'omwagalwa wange n'abaana bange. Obukyafu buva awantu wangi. Kungulu okwo kusigalako obukyafu mwemanyiza okubeera nga mugula ku jiiki. Viimu byonna bibeeremu omwo nga tonnasitamako, sooka olongooseeko. Naawe ositameko. Obuwuka obwo bubeere nga ate jjukira kati abakyala bo baabaziwa nnyo bati. Bayingiza bingi, va kufa abali bati. Tukitegeeza tubijja ku bakyala okusinga. Kozi ate bano abatambuze, bamulimu abatambuze bw'ogamba nti ono omutambuze agenda wano na wali. Oba okiraba. So, tufunemuko ekyokuyiga. Tubadde nga tubiraba bingi, yes, naye okusinziira bwe mbadde wano ntunudde ne ndaba nga ekintu kino kikulu. Sooka okutunuulira omubiri gwo n'olaba omubiri gwo guli gutya. Otherwise oyinza okubeera n'ekirwadde nkwajja tokimanyi, naye ng'ate kijja kukuyambako kubeera ng'omanya ate ne wejjanjaba ng'obudde bukyali. Ojja ntambye Ssemutosiiba bulungi, nkwagala nnyo.